Okay, ali kumabilizi hapo products. Kubuuzaako mukwano gwange kansubire oli bulungi omukyala. Bw'ogenda okwebaka osula mu ngoye ki? Z'osiibye muze weebakamu. Oba obeerako na buli obugoye bwa appetizer. Yo waayi. Okimanyi nti n'omukyala bw'aba agenda okwebaka akatiti kamubeera mu kiwato. Okuumya otya omubiri gwe okubeera nga tofuuka figureless. Kati ngenda kubulira gwe omukyala kasooke nyimirire muyinza okugamba senga babiri atugamba ye omubiri gwe guli gutya. Okay, ndowooza mundaba bweki bwe ndabika bannaaye. Lockdown terina kyenkosezaako olubuto olusigadde tekuli ndi mu kisweta naye olaba terukola ki teruliiko. Omuntu wandaba like omwami wange wembeera naye mu nnyumba musikiriza okubeera nga nkola ki nga ndikako nangaga mukyala ikawane mukyala jangwa kwegamba nga alaba mu butuufu mukola ki mulabikira bulungi nnyo. Naye omukyala bannaaye obudde bw'akawungeezi obwo tebunyuma ng'oli mu ngoye zaffe zino empanvu nga zendimu. Okitegeera yambala otuntu two tusikati otekeko ne tubulawuzi oba oyambala tunaitwo naye nga tulungi ng'olabika bulungi kwegamba ng'osikiriza. Naye obudde bw'ekirawe abantu basinga ebintu abantu obudde bw'ekirawe basinga okuliira ki okuliramu ebintu. Kakati omukyala kano nkuba kamaso bw'omala okukola emirimu kyo muli mu kisenge kyo n'omwami wa jjako zino engoye ze tuyita ziganuula. Teekamu buli obwebu tuyita appetizer. Ebbeere lyo sigala ng'olireze bulungi akalega kakola ki mwekale kubanga abaana basinga tuzadde abaana ne tubayonsa amabere ne gakola ki ne gatugendako. Aye nga tetulina bigenda gazza bo tebiriiwe ebyo tebiriiwe tolina nti no tuyiiza eddagala weeriri naye eddagala ly'amabeere erigafoominga obulungi nnyo terinaba kuzuuka bulungi nnyo. So yambala bulungi nnyo akalegako oteekemu otuntu tutulungi nnyo okitegeera oba erina omwami oteekamu akatiitiko mu kiwato oba olina akanaiti akatangaala obwo obuntu bwonna bwonna bwina bunaiti buno obutangaala simanyi nze ngenda kufumbirwa senga njagala bunaiti bwa animal jangu mbukuwe bwonna we buli ku ofiisi otegeera sweetheart ali eyo yambala bulungi akatiitiko mu kiwato nga kalina colors ennungi multi colors ng'omuntu wazirabako mutuufu akola ki asikirizibwa nagabannaaye omukyala ng'alabika bulungi eki ng'alabika bulungi ekiwato. Okitegeera sweet mubeereko awo mu kisenge oba muzannyako kamatatu oba muzannyako ku geemu za ku simu n'omwami wo muli mu free time yammwe oba mwekuba kuwuuna oba mukola ki naye nga engoye ez'oyambadde ng'osobola n'okugwa ekyo nga naawe nvaako kyobugazi n'okola bwoti nalaba nagamba omusajja alina ng'alina omusaayi ekyokukola aba akirabirawo essaawa eyo naye bana batalina musaayi anna yakoze ekisi naye omusajja ng'ategeere toluba okukwati n'okola bwoti ogenda okuzza eriiso nga omutaka alimu ati ng'asaba lanka. Kakati omukyala bw'obugoye bw'olina okukola ki okwambala ekyeggulo engeri gy'otuli ewaka kati bane omukyala ekyeggulo kiri essaawa 10 mubeera ng'okomye okulya okitegeera ozize buli mugejjo oba genda ku makya okoleko okuwa exercise awe gamba omwami awuliriza engeri gye bakubamu pressure kuba bakola batya pressure okole sit-ups zisala olubuto togenda funa mugejjo olw'okuba nti n'oli mu lockdown tolina byokola osiiba waka ekidda tojja funa mugejjo muzanyezanyeemu buuka kumuguwa n'abaana omukwate omwami omubukemu oba tewali byakukola mugenda mubukemu mu miguwa muddukeddukemu awo mu compound oba compound katono mubikolere mu nnyumba oba waka watono muli muzigo ku kyalo kuliko gadeni awantu nga wali space bulungi nnyo nga musobola ozannyirawo musobola okubuukirawo ku miguwa musobola okuddukamuko ku misinga musobola okwerawo ku pressure up
omukyala mubeera ng'obikolakola oleme kufuuka figureless. Omubiri gwo gusigale nga guli wamu nga mutuufu onyuma otunulako ng'omusajja bw'afunako bw'atagamba ayagala bintu, ayagala kusoma mu kitabo kyo. Naye wallahi mukyala ono yakula atya? Yakula bulungi. Weekuumire ku mutindo. Beera nga weesaabiisinga nnyo eddagala ly'amazzi. Beera ng'onywa ku ddagala ly'amazzi, mulekerawo obeererawo awo musimaya biki no. Beera ng'onywa ku ddagala ly'amazzi. Omwana yakutuukako nga takuteete bukirya wabula. Owunya bulungi, okola ki? Weesitiimingeko, mufune bino eddagala egganda eryo. Sorry okuyita eddagala. Eddagala egganda eryo. Beera nga weesitiimingako. Fumba teeka mu bucket. Wasigalewo ka temperature katono nnyo akakaka katono ako. Tuulako omukyala lisitiiminge mu nda eyo. Ijja kuyamba okuwunya obulungi. Ssaako n'okulongoosa skin ya wansi eyo. Yes. Gwali agala nnoonya nja dikuwa sigenda digaba wano eno. Mundeke munveeko. Balaba bagamba senga byogere tubiwandiike. Mundeke munveeko. Abakyala abataasika kubaga bafuna nnyo. Senga nze saasika. Ate babisika bati. Jangu kuwa vidiyo. Ekulaga ngeri gy'osikamu. Otwale eddagala. Omutwalide baby. Lino eddagala lya puulingi ate ebisinga okwagala. Ng'olimu wamu nadde binkole. Ng'abikola. Ayijukira waba osikaasika waliwo eddoboozi erivaayo. Waliwo akalowoozi akavaayo eyo kati omwami ajja kuba akafaananyi ng'alinga ye yalimu. Olugero abawadde basika ng'ate mugenda mukazali. Nga mwerya nnaku ki? Bino bana Uganda byetwagaza kubeera waka kubeera nga twerya bwere kubeera nga tulwana. Kati omukyala kakutande ng'obuyimba oyina butono. Buli mwami waakusanga obeera ku kimu. Tokyusaako. Mukwano. Lekera okubeera failure. Nze senga mabirizi, omukyala shevinga ku bbaawo, omwami shevinga ku mukyalawo. Bana yabafumbo basuubira okubeera nti kati omubisi gw'ekyo teguba gwako. Guli awo. Omanyi ekinyuma ng'omubisi gw'ekyo? Omusajja, omanyi ekinyuma okubeera nga okola omukyalawo. Naye nga mulina wali omubisi gw'ekyo. Buswiti tebulina bbaggwako. Okuteeka wali eri ku kisenge kyo. Bwe mutuuka okwere. Ojja bujja ka switi ng'oteeka mukama nga ne munno omuweereza. Eyo kiisa enyuma. Naye bwe muleeta n'oyasama. Si birungi. Funa ka switi, kateeke mukama, kanuuni, kaggyemu, kateeke mukama, akaggyemu akakuwe. Era emimwa gigenda kuba giri wamu. Ate nga munyumirwa. Akaswiti kawooma nammwe munyumirwa. Sajja funa omubisi gw'ekyo guyiwe bano abasajja batabayiwa kama mu mabeere. Kwata omubisi gw'ekyo guyiwe ku mukyala wo. Ku nipples ze. Enywate ezo ziyiweeko. Onune mpolampola tovaayo ng'osaatuka. Mpolampola n'akalimi. Abasajja basenga bagamba senga nze mune bwekulaakola bwe. Guma birabe na mukyalawo. Birabe n'omukyalawo ogerawo oti ng'ogera nga muyitawo. Bwe mumaliriza ng'ojja obikula vidiyo ng'era muddamu. Bayita abasajja batalina appetite kyonna ky'omwandikoze. Mama nnyabo yakola ebintu bino eno yatutta. Naye ate yakola bulungi kubanga tunyumirwa. Bintu bino binyuma. Mbadde njogera ku mubisi gw'ekyo. Nansonyiwa nange ebyange bitera ne biyita mu kakeeno. Lwakuba mulaba mbyogera naye munaaye nange ngamba oluusi singa amabirizi ali wano kumpi byogera. Naye ng'ate sisobola byogera nga wali. Sisobola byogera nga wali era asirikale mukyala wange musirise. Kumbe nze akola ki? Nze amanyiso. Omusajja akwata bujja akabisi k'enjuki kayiwe ku mukyala okuva eno mukulaga eno bw'oti. Yiwa mpolampola kkiriza
kkiriza otuuke wali ku nsonga kunokono yeeko kati jangu mpolampola ng'ono nawe ogenda saidi eno ogenda eno omwoyo gwomi obeerawo oba owoomerwa nga n'omukyala akola ki nga naye awoomerwa kkirira mpolampola ogenda tuuka ku kigambo wali eri maama natandisa okuleeta gano ge tuyitaaga olusootosoto akati mwabatayagala gwa bakuli naye osanga mukyalawo nga muyonjo omwesiga ogenda obugenzi akabisi k'enjuki kakutwaliriza ogenda otuuka ku bakuli ng'egwoma okufaako obufi nogamba naye singa bwejjo nkulabye eno singa bwejjo n'owulira nga olabuse omukyala naye alabuse atandise olulagena atandise okwogera tategereka ennimi ez'enjawulo biki bino nga jasinga ekyo kyokka kikoze eki kimulaludde abaami akabisi k'enjuki ako bambi mukettanire nnyo kubanga kalungi nnyo kalungi nze era tekunzikwako kubeera wali eri tegugwawo mba nagwo mumanya ekirungi ng'ekyo mumanya kinyuma ng'omuntu okubeera nga mukola ebintu nga mwenna munyumirwa oba toyagala mulekeraawo omukyala abeera takala omusajja obeera tomala abakyala mweyo byonna kekali kenasoosa bagamba nti mubeere baki bayonjo embeera yonna ejja kukola ki ejja kubangwira nze senga Mabirizi oba Mabirizi Herbal Products Limited buli kimu kyonna kyenyogerako kiina ddagala ly'amazzi sweetener simanga tight mbadde nerabidde omukyala olina okubeerawo ne ka tight jjukira bakule buli kiseera buli ddakiika buki wata lastika ziri zikola kizita beera ne ka tight akaziwo ddagala weeri wanene erya tight ogenda okubeera bulungi nga bannange eddagala lya tight muliraba mu ddakiika 3 oba ofunze 3 embuzi eba ekoze eki eba ezizewuso abakyala terina baggwako mweno olw'okuddamu mulina okubeera nga mukola ki nga muliyina nabagamba asangibwa emulago ku 2 opposite ne church ya Kakande omukyala oli feri ya mukwano omusajja weetaaga tuleezeemu omukyala wo waliwo ensonga ezitagenda bulungi naye ng'omugambye ebbanga agaanye oba ng'otya okumugamba jangu ontuukire ngambe senga kiriwo kino nja kuyitira omukyala oyo walla yajja kuddayo ng'owulira tokyayagala kulya mukyala yenayina mulala wabbali ng'ayiseeko muki musomero yes ng'ayiseeko asenga Mabirizi akole ki amusomese ebikwatagana ku mukwano enamba y'essimu eri 0704 banaye mbagala nnyo beera nga osharinga vidiyo beera nga osubscribinga bangi nnyo bayigiddeko mwebaza mwenna abasiima mwebale kunjagala mwebale ku banaye mpulira bulungi kubanga abantu banjagala bambi mwebale kunjagala mwebale kundaba byonna bambi thank you so much mbagala nnyo mubeere bulungi omuntu oyo mukwate bulungi mukyala mukwate bulungi omusajja mukwate bulungi olabe ensonga ezinakola ki bwe zinabeera nga buli kimu kyanguwa so mubeere bulungi mweraba